Ennyumba yange saagitunda weeri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagikuume. Emmotoka baagisika? Emmotoka tewali yansikako mmotoka. Okomawo ko abantu balowooza nti pressure y'Abannayuganda gye bakutaddeko yakuleetedde okudda. Abamu bagamba byagaanye ne bakudipotinga nodda. No. Kaakati ekyokusooka seewangayo. Ekyo kikyamu. Ekyokubiri siri deported. Kyo nakyo kikyamu. Wabula naliyo mu mateeka. Era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era navuddeyo mu mateeka. Ky'omukyala otegeezezza eggwanga nti gy'obadde obadde naye. Obadde naye. Era baakusiibudde bulungi. Era n'otegeeza nti yakusooka e Bulaaya. Family yonna. Naye wakyaliyo Munnayuganda akunkuna nti we wali ogenda okusookayo kwe mwali mufunyemu obutakkaanya. N'ogenda okweta. Omanyi omuntu w'olugambo apangawo ebibye. Ensonga lwaki mukyala wange yansookayo. Abaana baffe tebaagenda lumu. Nayina abaana ng'omu akyatuula P7 nga nina omulinda amala okutuula akole ki agende then mbasinkane. Bigayi yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana Bobi Wine. Yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda bugenzi. Tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobi Wine. No, kakati saagala kugamba nti tukope nnyo Big Eye. Big Eye yagoberera kyakola ki? Kyayagala. Era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe. N'olwekyo mbadde sigamba nti baneeka tugobere Big Eye no. Gundi yamwe soundinga political ate nze ndi musical. So sigenda kugobera kintu kya Big Eye. Oyinza omukyalirako ng'omuyimbi munno. Bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi, ng'ab'emikwano, ng'ab'eggomba, siina buki, siina muzibu. Naye okugamba munnange nzize wano ompeyo echansi. Obanga agamba nti maka gayinamu chansi, nkwadde chansi, nkwadde, you know, I don't believe like that. Omanyi kano kankayiseewo. Kayiseewo. Omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba. Mukitegedde? Omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki? Okwetta wadde okulwana ye n'afa. So that is what I'm seeing when I see you people. Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 Don Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789 224230
enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Tubaniriza abanyabo ne bassebo mwe bali kubeera nga mujja mwegatte kuffe mikwano gye omuyimbi Ronald Mayinja manyi nammwe bangi muli mikwano gye. Eno si press conference okusookera ddala muli wano ku lwange olw'ensonga nti nasabye ti mwami Mayinja bangi badde balina bye baagala okumubuuza era naye n'antegeeza nti essimu zibadde nnyingi okuva eri ab'amawulire nga tasobola kuwaako omu n'asalawo abagatte lumu okubeera ng'ayisaawo eddoboozi kye muyinza okuba nga mwagala okuba nga mumubuuza. Okusookera ddala tukulisaayo Ebungereza ebbanga libadde ttono nnyo. Tolidde bigambo byo kye watutegeeza ng'ogenda kyotuukiriza mu kifaananyi watusuubiza okulaba obulabi ku famire. Ojja kwongeramu okutubuulira lwaki ebbanga libadde eryo lyobalabiddeko era ojja tubuulira ne Bungereza ogisanze otya okutwaliza ewamu. So eri bannamawulire engeri gyetali press conference ebbaasa akuna naye ng'omukulu kyakyuseemu akasente weekali naye akawunti ze bakyazikoze eki bakyazikutte. So ku nsonga eyo bannaffe sorry omukulu tandika n'otubuuzaako era otubuulira embeera muwoli kati. Bana ensanyusa okubasinkana. Ekyokubiri nsanyusa okunjagala. Oyinza okuba nga onjagala nga olowooza tonjagala naye nga byokola binyongerako. Neebaza Mukama asobodde obbagayidinga omulimu guno. Ate ntumidde n'abawagizi baffe bonna mu biti ebyenjawulo. Olunaku luno nabadde sirwetegekedde. Naye mbadde nfuna amasimu mangi okuva mu benjawulo. Omulala kubira njagala muzeeyi nkusinkane twogeremu naye era ng'owulira enso ayina buli omwe ng'ayina ebibuuzo ne nga bannaye ebibuuzo nga bingi. Ofuuse w'amaanyi nnyo. Kakati omukulu Lujja era naye nankubira ne ŋŋamba Lujja ekituufu kiki naŋŋamba siri nzekka tuli abantu bangi nnyo tulina ebibuuzo byaffe gy'oli. Mugamba kati Lujja ŋŋenda kukola ntya koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo ku luno otuddemu tubigatte wamu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu. Ne mugamba Lujja tewali mutawaana genda wali ewa Senkoole Misaaki genda ewa Misaaki omulabe. Ne mugamba naye kamukukubirire ne nkubira Misaaki ne mugamba Lujja ajjaawo mumpeere space nga papa bwe mumumanyi n'agamba tewali buzibu space weeri jangu bakubuuza ebibuuzo byabwe era obiddemu. Ebibuuzo nsuubira nnyo okubijja gye muli kubanga kkiriza obagaana omugambo mbadde nguwulira nga guva sayidi yammwe. Kyesaamanya nga tutandika endongo nti guno gwali musango okwegamba nti olina okunnyonnyola lwaki wooli lwaki oli mu ggwanga olina okunnyonnyola lwaki ofulumye mu ggwanga olina okunnyonnyola lwaki wakomyewo olina okunnyonnyola lwaki bakusanze ng'otambula ne Zubeedo olina okunnyonnyola lwaki kwegamba ensonga why. Nasooka n'ekitwala ng'ekyokuswaga naye nagenda okulaba ng'ensi erabika eninako obwannannyini. Mbadde njogera n'omu ku mmwe wali nga tusaaga naŋŋamba nti ate si ffe ffekka ffe abali wano tulina be tukiikiridde eyo bino ebibuuzo naffe babitubuuzabuuza eyo ne manya nyina okubaako byenkola ki byenziramu. N'olwekyo bannange ndi wano tuve mu by'omugambo gwe tubali tula ku social media. Nsaba mumpe omukisa ekigambo okimbuuze butereevu nange nkikuddemu buki butereevu okitambuze ng'ogamba ekyo ye yakiŋŋamba. Ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina. Kamera yammwe eringa ssasi
oba eringa mundu nenanyini kwata mundu bw'atatriga ne likuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti esasi kanti sikemwadde mwakole ki awone. N'olwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte naffe abalina microphone naffe bwe tuli oluusi oyinza okuyimba ku muntu ekigambo kibi oluyimba ne lulanda olumu ne lutta bizinensi ze olumu ne lukola ki gundi yakuyimbye nammwe enjawulo bwete tewali njawulo naffe. N'ekyo mbadde mbasaba mukozesenga bulungi cameras fe abamutumanyi okuhandolinga ng'otwogeddeko ekigambo naye ate oganolaba omwana we ye ng'akaaba bya ddala omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omukulu omu mutegesi wa bivulu kaali kamumanyi ng'era bwajja waka bamuyita anko kati bwe kamulaba ng'ayogera ne kajja dadi lwaki anko gundi ako yogedde bwati kati ko nga tekamwagala nga muntu. Okay, so mbadde mbasaba tuhandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe ova otya Uganda era lwaki ekikujja e Uganda otuuse e UK kuki okoze biki na lwaki okomyewo kati. Okay, kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njaga muli bavubuka omuntu bw'oba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe. Nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abantu abasajja abalenzi bwe baba nga nkyali mulenzi nasabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeeyo akayumba nkole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa e Bulaaya kuba natambulanga nnyo bubwana bwe ne bukomya ku airport ko nga tekafuna na mukisa kukola ki gulirinnya ku nnyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi nnyo ne nga lumu nsabirira mbatwale. N'olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nalina era Mukama nannyamba nga bwazannyamba ne kituukirira ne mati nobbatwala naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onaddusa ebyaki ebyobufuzi ndooza we wava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kubanga ndooza sho gye nasooka okukola yali ya misa kyali ku Serena abaaliyo najja ku stage tewali gwe tuyinza kuwaayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akacupa waliwo akasuka akacupa oba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwaayiriza abantu nti abantu bamuvuma nadduka ndooza ekyo tekikola ki tekiriwo era nga munajjukira nti wayita ndooza ennaku nga 2 nange nenninya so biri byali bivudde mabega nga kibeerawo lwakuba nti wekyajjira waliwo ebigambo ebyo. Ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu okujjako ng'ovudde mabega n'olwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire ekyava emabega nga nkisabira Mukama akimpe. Ombuuzizza ebbanga lye namalayo lwaki libaddewo eriti nosalawo era okomewo nesalawo nkomewo bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu weeks 3 era ng'omugambo gutabusobola bwe nakwerakola nga tyanze nkomawo mu sabbiiti 3 ekitaasoboka kyenjagala obbannyonnyola nti mu famire yange nalina famire y'abaana 6 children nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganya naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko e Bungereza mukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga e Bungereza tetutuukangayo kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kya buntu nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga boga nti ono Makinde nabo babiyita bulala omwana okumanya nti liri dduuka eno baasi eno train nalina okubawo okubudde muteeke mu ssomero mu bino ddwaliro kino bakikolayo batiso nalina obbawo obudde nekiba kintu kintwalidde emyezi 6 almost naye paka lwendabe nti basetolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana mugumye kale kati kanzireyo e Uganda ate nkwasaganye bye Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka wano
okomawo kwa abantu balowooza nti pressure y'Abannayuganda gye bakutaddeko yakuleetedde okudda. Abamu bagamba byaganye ne bakudipotinga nodda. No. Kaakati ekyokusooka seewangayo. Ekyo kikyamu. Ekyokubiri siri deported. Kyo nakyo kikyamu. Nti Ebungereza omuntu okubeerayo kinkoze bintisize na residence permit yange. Bo gye batwalanga endagamuntu. Nze nayinwa obutuuze endagamuntu za nsi 2. Ne family yange ine endagamuntu za nsi mmeka? 2. Nina eya Uganda gye mumanyi era nina n'eya Bungereza. N'olwekyo Ebungereza saagendayo nga nti oba ngenda byakwewaayo oba kudduka wabula naliyo mu mateeka. Era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era navuddeyo mu mateeka. Yensonga lwaki nti abaana basobola okusoma. Tosobola kugenda mu masomero gali n'osamba nga toli mu system. Ebintu ebyo bya system. N'olwekyo ekyoga nti nadduka wano oba pandipotinze ogambye? Nti bakugobye ebigobi byaganye. Kyonna kyonna si kituufu. Kubanze mmanyi abantu abasinga wano mulina n'emikwano Ebungereza. Osobola okucommunicatinga, osobola kugamba Mayinja Ebungereza ani abadde amusuza. Nze wano nga bwensula e Uganda n'Ebungereza nsula wange. Ne Uganda nsula wange. Kubanga namba gye nkugambye tosobola gamba nti gitwalire munno. So yonna wange. Neri tosobola wadde okufuna enju nga toli mu system. N'ekyo ndiyo mu mateeka. Naye nga wano wensinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabwe. Naye nze ndi wano Kyaddondo wenkole bwetegeera. Ndi mutuuze Ebungereza naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndika. Nakikola bo basobola okulwala. Nina y'amaka wensula wembeera ne famire yange webeera. Simapangise si ekyo saali kyagade kukyogera ku kamera. Naye amaka gye gali lwakuba eri togulanga eno bagula osasula mpola. Okay? System yaffe si tebakozesa nnyo cash. Bagita mortgaging osasula mpola tebiringa byaffe. Nti Ebungereza ofunyeyo ko ku buli mulimu. Ekyeyo. Yes. Omuntu akulimbanga nti osobola okumala Ebungereza emyezi 2 nga tokola. Mpozi nga tolina bikola. Bw'oba tolina ezo mpapula ekikola ki? Kyekyo kisoboka. Work permit tolina that residential permit. Oba tokola ki? Naye mbadde nkola emirimu. N'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola. Nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu. Naye Omungereza okuva buli muntu olina okuba nti okola. Tosobola kubeera mu eri ensi nga tokola. Wabula gwe weesalirawo nkola ki? Kati bijja tutwala mu system nyingi. Naye nga kizibu nnyo ng'oli na family n'otakola ng'okera ne weebaka otulo emyezi 6 ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep. So saagala kulimba mbadde era ne byenkwasaganya nga nkola kosi gye ziri era waliwo kakosi ke nasoma naye Bungereza yagonza okusoma era bw'ogitunula ennyo ensomesa yayo oyinza either okuwaabira education sector ya wano oba okuwaabira bali nti baatuwa ekifu. Kuba both certificate osobola okukola certificate mu week egi oba mu nnaku 3. Noba ng'osoma online ne bagamba okusinkana twagala okukakasa nti obitegedde nti ffe tukusinkana kuwa bibuuzo. Nagamba ne bakusindikira course byonna n'osoma online ne bagamba gw'owulira obiyize kati jangu tukuwa ebibuuzo. So okusoma kwayo si kuno ng'okwaffe n'okwata ekitabo. Kyembage nti kyombuuza kiwanvu. Eri toba na kitabo abaana tebasoma bitabo. Kano kankayiseewo nkakubuulire. Lumu naye nagamba muwala wange. Ne mugamba naye Sherin buli lwova wano ogamba osoma naye siraba bitabo. Gwe tolivaizi nga toogwe nansekerera. Nangamba no. Daddy nti tusome na bitabo tuba na iPad. Kino kyolaba ndi ku simu siri eno iPad siri wano ndi ku somero nenga ne mugamba kutukole ki. So tekuba kusoma nga kuno okwaffe oli omusanga ku simu ye naye nga ali ku course. N'agenda ennaku 3 n'akola ebibuuzo n'afuna certificate n'afuna omulimu. So okutwaliza wamu wasoma. Nasomayo ka course naye nga
nali agadde kukolera wano. Okay. Omunnayuganda ayinza okwebuuza kulaba nti wakomyewo osulawa otambula otya embeera eri etya kuba bwe wali ogenda batugamba ennyumba wateekamu abasudaani kati be basulamu kyakubiri emmotoka baagisika baagitwala ne woteeri nayo neegenda sente zonna n'ozikozesa okugenda e Bungereza kati omunnayuganda asobola okwebuuza serebu waffe asulawa atambula atyo obulamu buli buti okuva bwe wakomyewo kuba ebyobugagga baali baatugamba nti byaggwawo. Ogwono gwali mugambo gw'amaanyi. Ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula kubanga sizoni namba y'ebijanjalo ekulira emyezi emeka 4 naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo guba gukoze eki gukula. Ate namwe mumanye ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina bikikola ki bwekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bweti. Ekyokubiri n'ogibeeramu obw'omunene nnyo awaka wanyuma bantu katantu baba bagenze ebweru nawe n'obeera mu guyumba weebase mu kino ekisenge kiri bw'owulira ekikonye n'ogamba oba omubbi so nayina okusooka n'engisaamu abagisobola. Nsulawa nyina wensula. Amin. Nyina wensula. Ago sige mayumba gokage nayina. Nayina nyina ennyumba mu bitundu ebyenjawulo. Si wano wokka naye mu Uganda era mu Kampala. So azimu kuzo kwensula. Ati Mami Mayinja. Kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagifula y'abapangisa. Naye tewagitunda. Ennyumba yange saagitunda. Weeri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagikuume. Emmotoka baagisika. Emmotoka tewali yansikako mmotoka. Naye wano tulina bye tutwalanga eby'amaanyi. Emmotoka kyo kintu ky'ojjawo ate n'okola ki? N'ofuna ekira n'okizza. Buli muntu omulamu politician okujjawo nga takimanyi bumanya. So being a normal person, then I am. Sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu. Politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu biba bivudde mu politics n'obyogerako ku lw'obulungi bwaki ba Uganda. Omuntu okuva lw'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba oyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political. Mwekitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious. Okay? Bwiro yatula nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifomingira mu line yaki ya political. Buloga nti nina eddiini kitegeeza religious. Buloga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa. Weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda. Ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi omuntu yenna bwagamba nti siri mu politics aba akulimba. Okay? Kubanga ekigambo Uganda kyafomingibwa under what? Politics. Alien skin ng'omuyimbi omumanyi. Alien skin. Ekyo nakyo kibuuzo ky'Abannayuganda. Eky'Abannayuganda nakyo. Kati kambabuulire alien skin mwagala nnyo naye simusinkanangako. Okay. Naye mulaba alien skin mwagala nnyo. Kubanga okay, kaneme kwambusa. Okay, yagamba nti wetaaga nnyo sympathy ya principle yetagyetaaga. Naawe era n'ovayo n'ogamba nawe togyetaaga. Wali otegeeza ki? Are we going political now or? No, kubanga kiri mu bantu. Kubanga kiri mu bantu. Bambi alien skin muvubuka yankubirangako essimu. Alabika muyimbi naye mu anjagala. Lumumba Abungereza naye okubira nangama alien wano konze alien ki? Kuba simusinkanako naye kati omulaba mutegeera mbadde mulaba nnyo ku gundi naye okutuula naye bwensi.
So tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi kagano omusajja yadduka byabuki byabufuzi kwe kugamba nti bannaye bwekuba kugaba chance mu Jiwani mugiwe Mayinja naye ng'ate ne mugamba alien tokyuzeeyo munnange siina chance gye nkola ki gye neetaaga yakye namuddamu. Yeah, that's how I answered. Naye nga I was replying to his suggestion. Yes. Kokomyewo concerts nyingi tukusubireyo tuwayo concert. Yeah, mposing ennaku z'omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange Bebe Cool era twasinkanye Bungereza eyo ne tunyumyamu nangamba naye kyali lwaki tetudda Kampala ne mugana naye mpadde enkomawo. Good enough twatambulidde ku nnyonyi emu ate nga essaawa nnyingi nampa contract nga nina okuyimba mu kivulu kya tondeka ekiwaatule nga 26 December era kyo ekivulu kyengenda okusookamu this season. Bebe Cool ena gy'oli nkutumiddeko saagala kuba mbiri personal naye is a good person. Mu mugambo gonna ogubadde gugenda mu maaso mbadde nga n'abajja ne baŋŋumya nga kwabo kubaddengako Bebe Cool nga bw'ogira nsi yonna ng'ekkuba wabaayo muki owuwo Bebe Cool obaddengako Bebe Cool yatuuse n'okulinnya ennyonyi n'ava e Uganda najja e Bungereza mulabi wa mpiira siraba nnyo mipiira nankubirako ne mugamba sooka olabe emipiira gyo tusinkane bambi era n'alinnya n'ajja we nabadde ne twogera nnyo obudde bungi paka lwe yaŋŋambye n'aŋŋamba odda ddi ko nze mbadde nzira nga 3 n'aŋŋamba nedda ndaba na wala tuddeyo wano nga 2 tuddeyo nga 19 neŋŋamba kale najja ntulinnya ntukomawo. So mwebaza nnyo kyata akutte ku mutima gwange nnyo omanye n'embeera ebigambo binyuma nga tebabyogera ku ggwe binyuma nnyo ng'obiwulira ku balala. So Bebe Cool abaddewo nnyo ne alien skin naye abadde akukona Jesus ekisajja ekyo kiringa ekiyayiyayi nze wekindabikira naye kirina omutima omulungi kaze atawonjereze bambi nabadde ankubiranga nnyo namuga nesikulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyayi era olumu oba abeerawa bangamba ayina egeto lye fangoni lumu njagendako mu fangoni eyo bambi abadde nga mbeererawo yes njagendako mulabeko yasaba kolabo no yali azigabe ennaku ezo teyakinga twali twogera ku personal basis lwaki kino mukwano gwo okay that's good agenda kutwalayo alien simusiikanangako like this naye gye emikwano egimu ku gyavaayo mayika baga Katonda alina akasanvuke gyavaayo neŋŋaani alien gwani nze kimenke konze wate erinnya nga lyamaanyi yaŋŋamba ayagala kolabo yo eyaluna yaggwa ayagala yiyo okay nja kugendayo wotunula mu music we osobola naye kolabo. Is that a question also? Sakati naye eva mu bantu ntaka tugire eziva mu bantu zezo wotunulidde music ebbanga ly'omumazeemu nekyoyimba nekyayimba kolabo ogirabawo kati ye mmanyi owange amumanyi naye gwe nowe mumanyi ngamba okuddukaza emmeeza si leero kakati ajja kusooka awulire mu nnyimba zange naye awulabe bwawulire bwasobola okufuzinga bw'anaaba asobola okufuzinga mu nze then tujja kuyimba kwaye mpulira kuddukaza like that. So I think it can be kati concert bwe wali ewa papa abantu balabira ddala nga beetaaga mu concert onootuwa concert kokomyewo concert njagala nnyo naye njagala abantu bakwagala ate baludde okulabako ng'oli wekka nsaba okutandika concert eyo mbeere wamu nammwe wetuliera tutu mwe nga bannamawulire ekyokubiri bwe twatandika concert temunkuba because bwe ndaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu mpulira mugamba Mayinja mu bininga tontuukirirangako tayogerangako nange tetwasomerako wamu
era ukyovula bwe tuso ngambye bano bonna ndaba baana bato nabanyiiza ddi bae kasibe bana abakuba ate bazadde bammwe ate be bali abanjagala bagatuwe concert kwasirowooza nti gwe concert yange ojagala okitegedde abakuba sibe bano ekyo kati muzadde naye muzadde wagambye njagala mulabeko ng'ayimba mwe mwantegerera bazadde bammwe kati kitegeeza muyina kati kitegeeza muyina olutalo lwe mulwana nga si lwammwe omanyi kano kankayiseewo omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba mukitegedde omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki okwetta wadde okulwana ye n'afa so that is what I am seeing when I see you people ng'ogyeko mukulu Kyagulanyi okuba politician naye ate muntu okay ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu benjagala nga naye muwagizi then musabira wamu kiki chance eyo ng'omuntu naye eri chance gye mwali muŋŋamba ng'esoundinga political okay n'olwekyo bw'abanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu bendi mu kusaba chance abawagizi then naye ali omu ku bensaba chance nga bwe nsaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benje basaba if is among them okay bw'abanga naye ali omu ku abo abawagizi bensaba chance then naye akole ki bw'abanga naye omu ku baki ku bawagizi kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki chance kandi naye bw'aba muwagizi wange naye ankumpe kiki chance bwetwongeredde ekibuzo kya bigayi yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana Bobi Wine yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda bugenzi tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobi Wine no kakati saagala kugamba nti tukope nnyo Big Eye Big Eye yagoberera kyakola ki kyayagala era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe n'olwekyo mbadde sigamba nti baneeka tugobere Big Eye no gundi yamwe soundinga political ate nze ndi musical so sigenda kugobera kintu kya Big Eye no wakyayemu ebyebufuzi togenda kugendayo okwo nga musician oba nze nziramu obubi oli bulungi Bobi Wine mukwano gwange ng'omuntu ate muyimbi oyinza omukyalirako ng'omuyimbi munno bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi ng'ab'emikwano ng'ab'eggomba siina buki siina muzibu naye okugamba munnange nzize wano ompeyo echansi obanga agamba nti maka gayinamu chansi nkwadde chansi nkwadde you know I don't believe like that naye tugirewo ddala n'ekyenkofiira olowooza lwaki enkofiira yo teyakutuuka mbadde nsaba ombuuza ebitandikira wano ebyabannayuganda mukyali naye ekyokuna ekyomukyala otegeezezza eggwanga nti gy'obadde naye era bakusiibudde bulungi nti yeyakusooka e Bulaaya naye wakyaliyo munnayuganda akumukuna nti we wali ogenda okusookayo kwe mwali mufunyemu obutakkaanya ogenda okweta omanyi omuntu w'olugamba apangawo ebibye ensonga lwaki mukyala wange yansookayo abaana baffe tebagenda lumu nayina abaana ng'omu akyatuula P7 nga nina omulinda amala okutuula akole ki agende then mbasinkane n'asooka agenda nensigaza nayina omuwala atuula senior 4 ng'omulala wa piki P7 so neninda bamala ebibuuzo then bano mbatwala oluvannyuma ensonga lwaki yasookayo then nemba joininga oluvannyuma naye nga tekyali nti obaanobye era nakiwulirako nenga ti lwaki basala omugambo guno mukazi wattu bambi talina mutawaana okay no kati kankutereeze bulungi alien skin simusamba nyambi okay listen to me
musa mu bantu abaafuna obulumi nga nva muki mundo nangamba nawulidde bagamba wavudde mu ndongo n'owaŋŋanguka lwaki wakoze ekintu ekyo kifuna bulungi naye ng'abantu bembe wano wendi wa misa kisemakula ofuna bulungi kati abo bo baali bamanye ekituufu era nga mwe babasekerera busekerezi ofuna bulungi kati so bangi nga twogera nabo Kavuma abadde Canada nangamba gwe sebo okola kinga twogera bulungi Kavuma misa ki ani bona wenviride ne UK ndese show yajja kubayo samu so abo tubadde tutambula nabo ne alien skin namutaddewo nti muteeka mu kifaananyi ky'abantu abaalumwa bessirabangako besisinkangako naye nga balina obuki obulumi bwabwe bebekulu ne musa mu kiti ky'abantu siyimbangako naye ali bulungi naye nga gamba kyokola kikyamu ofuna bulungi alien skin lwaki yanneewunyisa nti muvubuka alina audience nze siri muvubuka siri ku foomu naye nga gamba nedda tuve ku bya foomu naye wali muki mutuufu so ekyo kyekyamundesiza sigamba nti abalala tebanyambye alien skin enyambe ekibuzo kyange kisembayo ekifo kyaffe okyakirina kye baali bakuwa tulina ekifo mu national hotel yes kikyaliwo kifo ki ambassador wa national water and sewage corporation musajja ono alina ekibuzo ekyasigaddeyo kiruwa mukwano Bannayuganda balowooza wabalyamu olukwe ku nnyimba ze wali oyimba ekibaloosa nina balyamu olukwe lwakuba sinnafulumya nnyimba okuva letwa yes okuva letwakoma okuva ebyo byabeererawo sinnafulumya kiki nyimba kati batuufu okulooza nina bavaamu ekyokubiri sinnasayo concert kukakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga n'ekyo kyenyinza obbasaba mbatereyo concert ofuna bulungi ate bajje then n'ennyimba empya nazo zikole ki zifune baziwule bwe banajja ku concert bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bunkenke n'amugaana namugambye eyimba Africa n'alugaana takyayagala so tuve mu concert nga namwe bwe mumpadde omukisa ne tuva mu mugamu tusinkana nabo bajje mu concert tusinkane nabo bajje tusinkane nabo bakakase ekyomwami oyo nekyaggo na kale bisatu ekigambibwa nti nno wakomyewo olya kuzina ezafulumye eza campaign nakomye wakomyewo okulya kuzina ezafulumye eza campaign etuufu campaign yaddi ezafulumye eza 2026 era bebekulu okukonvisinga okome omuyimba oluyimba lwa muzeeyi mulala mayi ne banamawulire bayiiya kasolabika ekiyiza kubanga sikyabannayuganda ekyo sikyabannayuganda 2026 ojje mudde nono ekyo sikyabannayuganda buzeebuze abannayuganda nange ndi munnayuganda nange ndi munnayuganda koke waliwo ekirala nange ndi munnayuganda naye nti ekyo kyolesa ekyobulimba ate wantu azze kwogera mazima campaign zikyali wala ebyo nono ekyo kyabulimba kakati tugenze omukulu ono Mr. Gwe mwami ani? Babita Boniface Meza ya Angola na TV omukutu ku YouTube alita BM Focus. BM Focus. Gwa kabi. Meza ya dawno nemekola bwenti bano bafa. bakukwata enkoona No sinze like wenkola wenti bano bakwata matu. Okusakulya obufuzi. Niwe bayina okusuubira n'engeri gye bayinza okubirwanyisaamu. Omuyimbi olw'okuba nti muntu oba artist bw'oba amune talent oba n'omutima gw'obukulembeze n'ali kuwagidde oyingira ebyeki ebyobufuzi kubanga nkugambye nti buli lw'ogamba nti nze Mayanja kitegeeza olina omuziro tosobola kugaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakubuza gwani nzaani nti nze byeddimu sibimanyi ng'ate gwe Shamim okay okati oba olimba n'olwekyo buli lw'ogamba nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki
kya byabufuzi ekigambo kyennyini kyolimu kya byabufuzi nolwekyo sobola kutuula wano nembalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda ensi zisengekebwa ku besisi ya politics nogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kibaita nation what that is under political arrangement so buli ali under that ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti oyo mukristaayo okay nze Swaibu nti oyo muki Muislam buli wagandi ndi muna Uganda that is affiliate under the political environment of Uganda so you a politician oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi nenga kyolimu okay yes muyinza okuba mulunda enkoko nenga toyagala zirunda nenga mwe muli baki balunzi ba nkoko so that is buli muna Uganda oli muna byabufuzi oyinza okuba tonakimanya bumanya agala akasemba eri abawagizi bo bannanga akasemba eri abawagizi bange ndowooza kibeere kya music obubaka obukulu tubusinkane mu show ku lwa mikwano gyange Shamim aŋŋambye wano nti lwaki totekayo ekivulu maybe abadde sarcastic abadde asaaga abantu enyonta nnyingi bwe kinaabanga bwekityo bwe kiri nja kuteekayo ekivulu tube nga tusinkana ate era Shamim n'alitaddewo namwe bannamawulire buli muntu naŋŋamba Mayinja njagala oluyimba olimba luno njagala oluyimba olimba ne oda y'ennyimba naye eve mu bantu alwe tunaavawo nga buli omwana abye n'ategeera nti omusajja ali kino kyensaba tulekerawo buli omu okunsaayansa nga mwe bwe mbasinkanye buli omu namuneebuuliza nabo bajje mu konsati asabe luyimba tuyimbe then n'ekibuuzo kye ebibuuzo bisobola obutabaawo naye ampe kyayagala muyimbire amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.